Okay, so every track Color Cruise Miss Handsome, Nino Mwala. Mukwano gwange chali wange mulungi nnyo obosobola muyita the one and only omubwatyo wa Rema Namakula Evlyne Namulondo tugenda mu profilinga Evlyne Namulondo agenda kubaatuwa biography ye yajininga tadi Ebonies yajja atya okubanga yingira Ebonies so mu bumpimpi Evlyne Namulondo soka abantu obabuzeeko bakulabe obabuzeeko weyanjule na bulungi. Okay, bane I'm so happy ndi msanyufu amanya gange bampita Namulondo Evlyne abamu bampita Nas Evlyne like MG or MG. Yeah. Okay. Baby so, 7. What did I do? I'm a princess in Blimzirongwe did 7. Anyway, Evlyne Namulondo. Briefly, what's your middle? Like my primary. My primary na Malira St. Peter's in Zambia, P7. Okay. But nasale bichebe na somerako kuna Mirembe primary. Then ne yali Kampala parents. Because banzalira ku Lubaga Road labe wali Hanis. We twali tubeera my mom and my dad. Wow. Nenkulira ku Lubaga Road awona Bakuli Mkisenyi. Na nkulabye kwegamba. Hello secondary wa. Secondary nasomera wanji. Olenso nga bali bagoba. Mukwano. Machayogera bye sinayogera. Okay, tugende maso. Mubimpimpi olumu sometimes kale bangobako sijja kwegana. Era obachimanyi headmaster wabala bakantu ako era jagamba Namulondo. Bo bangobako because bankubako ko kiboko byestakiriza like nenkola striking anzaji kulira you know me I'm a ghetto girl. The crazy Evlyne. You know from school. You know kuve era bulengena kusomero je nali nsomede. Kati nasomerako ku Kampala Citizen yali waawo nesomerako ku 7 Hills kati eyo gye bangoba je nakuba bankuba kiboko nemba kuba amayinja bubi nnyo ne bandetera police nenzikirira eri Bakuli obwentyo nebitamu nesomerako ne ku Kitende waliwo Kitende yali awo ngate naba ngate eri eyo oba yeyo yemu I don't know sikigenderangako then my 11 Malira Caltech Academy. Wali Caltech Academy? Ngo mu msomero wali mwana kikachi? Era kuvadda. Because wano St. Peter's in Zambia when naliyo my mom yabaga banteke mu band waliwo abakuba band. Caltech bazanya band. No ne St. Peter's in Zambia ndi ku primary since when nalinga ndi muto. Then my mom nabagamba band bichi nkuba band nera nga ndaba tekijja kati lumu nenziruka nengenda mu ebyo bimanye bya kwaya bichi kati ogende eyo then yali atendekana ga she has a talent I know how to dance like maganda bichi then inanteke my mama agenda okujja alina speech day yansanga ndi mu dance yali anindide mu band like mwana gwe yateka mu band then ngandi mu music. Okay, so tukulaba omala secondary wali mwana kikachi ewaka? Omwana nali muwulize kuba my mom yali mchala musiramu like bamama bange bali mixed basiramu ate abatabliki n'abalokole family bwetu weri like my mom yali mchala mukaka munyona ngandi mukaka mwawaka awakango ninyako n'ogenda nenga mukwana obonsanze Evlyne oyine fujjo terikosa nnyo kubanga era bembeera nabo balaba abantu bakakamu like Rema Namakula muchala mukakamu like mwami Kyagulanyi bakakamu like Musuuza like ababitusi like Ebonies bakakamu like dalulya nina terikosa nnyo muntu era okuleka ngo nyingiridde nnyo lisobola okukosa. Okay. Awe kibuzo wekigira. Omala okusoma secondary ogenda ku university oba togendayo? Ku university when amala senior 6 nendete byakabi ye mtabani wange oyo gwolaba bwamala senior 6 nogenda n'ofuna olubuto sagenda nendufuna toyokera bote kisimeti nengenda kati when amala senior 6 nzomanya okusoma kwange konna nakumala nzanya katemba because nayingira Ebonies nga ndi muto era nkulidde omwo like profile yange nga lumu August bagenda laga jenvudde wange ku theater la Bonita bagenda laga jenvudde wange buli kimu era nayingira Ebonies nga ndi muto like so kati olubuto olujjawa ngomaze okusoma mwami Alan Cruz nga maze senior 6 okay like ndabika nakola n'ebibuuzo ng'olubuto olundu yina rajja because wali tonategeera bulungi bintu ng'oli jampi oba like mistakes girls do like any other girl. Kati urajja we. Kati yagalo gamba mwana wange yali mistakes. No da anti otunnyonnyola no gamba munnange omuvubuka nali mugamba bugambi ne mugamba anti gundi bichi nga tuzanya buzanyi.
nali simugamba naye ku side ya parents bange bali tebakyagala because bo bali bamanyi muwala waabwe kyasoma wadde no bali balwanyisanya ebidongo nga tebabyagala bali tebabyagala like my dad my mom yenno kale namulimba nimanga mami nengenda nenga daddy yankubako nekibooka empitirivu nali tutudde wakaawo ne muzeeye Kasubi wajjajja wange Ajijuma Kayondo tulaba TV ne bagenda bandaga tatange yanzija namutulo nze nali simanyi nali neebasa ngenda owulira tatange yazinganga cable kimanyi cable y'amasannyalaze nga waliwo n'oluganga yalugula nsambi awo nagenda owulira waya zimpita pyapya nemuganda ate kiki nangamba watandise dikateeba kati nga byankubira luvannyuma nnyo nga mazima mange nga mbuuza naye omukubira ki like mami nga mbuuza naye namugamba omwana mulaye ku TV ng'olwo nno Ebonize ndaze mukwano bino. Okay. So yingiro ta Ebonize. Ebonize nasooka nenzija nensaba nasooka bangoba ne bangamba dayo. I don't remember that year. Like sometimes myaka si mitono mingi. 98? No. Mwami Gondi. No tubuuza. Mukwano. Sijjukira bulungi naye nsobola buuza because we najjira mwami Olanya yaliwo. Mwami bagenda yaliwo bamukyala nakiboneka bamwami Jingo baliwo because era baba bagamba Raymond Rushabiro ako kaze kajjanga katone kati afuuse omuntu like era nga Dr. Bosa bwanyonyola ku about me tinfuuse omuntu najja ndi muto by the way najjira nali sina na kyemmanyi nali na virgin Kadde mweto ina kyomanyi ng'oli ki? Nali na virgin. Nali sina kyemanyi we nayingirira mu ebyo ebintu. Nali na virgin. Wayingira Ebonize ng'oledo ino omwana. Oba omwana omuzaire. Mukwano. Kati olinga ngamba nti nali nsoma. Olinga gamba nti mukwano nti nali nsoma then nga nina omwana nedda. Kati omwana muzadde eno nga simanyi nti ndizaalako nga simanyi nti ndifunako ne boyfriend kubanga abazadde bange kye baali banjagala mu kusoma naye nga nze nebba nalinayo ekikosi ky'abaana nga twewaggula ne tugenda ne tuyingira bikatembe ebyo waliwo n'ekirala kye neerabidde there is my auntie Eva Chiwewes mukyala Mariam Ndagira amumanyi ne Banko John kati mukyala Chiwewes oyo ye yantuma ne Eva yanzibulamu erinnya Eva kati Auntie Eva yampikinga nga ku ssomero nengenda naye ng'agenda eri ku Bativale bakole rehearsal nga ntuulaawo mu kayinifoomu kati nga nange ngamba mbisobola in fact senga wange oyo naye yakola kyamaanyi nnyo kubanga yampa bakiyita ki omuwaatwa nyingire drama kuba ye yantwalanga teyantwalanga kuzanya yantwalanga nga wona ovaayo n'omwana ntuulaawo yakola rehearsal nga nange ngamba okola bwoti ekitegeeza oyita wano okola bwoti ya mukyala Chiwewes oyo era gyali. Okay. So oyingira Ebonize ng'oli muvubuka muto oli mwana muto ayagala okutuukiriza ebirooto bye. Nga simanyi nti ndikola ne ku nviiri n'enviiri nga nsalaka inch emu era babiina byonna. Walaba auditions oba gwe wajja buzi kibuli kulumba bulumbi? Saalaba nalina mukwano gwange bamuyita Joan. Kati nga twegoma nnyo ab'Ebonize nga babateekako ku TV waliwo ako ka Olga. Nakavubuka bibaawo waliwo akakavubuka kakaliisa nga bannange nga kankolera siti nkaga mu kitobero oba bye bisaba ya kitobero alakati oba byebyo nga kana ngamba akali akeero akatono kana nga kasufu kati like ne tugala tujja lumba ne mukwano gwange ne tugenda ne batugoba ne tuddeyo gwekubiri ne batugoba ogwokusatu ne tugenda olwagenda ne bagamba musobola ki mmwe musobola ki ne banzanyisaamu awo twayingira abaana twali bana. Wayingira ne Kalisa akyalimu? Nga bagenze? Saabasanga awo twayingira nze Joani Jenny Fiona bali France kati nabo bali ba Ebonize soka Fiona kazanyako nga kana akato mu Star Trouble oba agula akakana akali akato kakati ne bazoka banzanyisaamu ng'omwana nga balaba mbisobola kati ate bagenda okunteeka eri mu dance nga ate ndi mubi mukwano nze nali nzina nange nga neetya nali mukyala muzinyi. Obulamu obusanga otya ng'oyinga Ebonize ng'oli muwala muto oli muto oli ku myaka emito obulamu musooka otunyonyola obulamu mu ssaawa eyo? Obulamu tebwali bubi because mwami Katende yatwaniriza nga ayagala nnyo abaana abasoma era bwe nayingira Ebonize
bazadde bange ne balekerawo kumpeerera mwami Katende n'ansaba yabakola ki ampeerera nampeerera ezo classes endala ezasigalayo nga batutwala ku ssomero gumanyi kye batukola emotoka ya kampani abakeera ku makya ne bampikinga ewaffe mami wange n'asanyuka nnyo like nga bampikinga ne bantwala olweggulo ne bankomyawo mu trips nga ffe abasoma batutwala luvannyuma tumale okusoma like nga ku ssomero basabayo sometimes ebibuuzo n'enkola nzekka because nga tugenda mu trips kati nga tojja baawo olina ozannya omuzannyo bakuwadde role nene so bwanyumirana nnyo in fact nga nsoma mu Ebons kuba batwagala nnyo mwami Katende ayagala nnyo abaana abasoma ayagala nnyo omuntu asoma ebbanga lyomaze mu Ebons n'emyaka gy'omazeemu Ebons ekyusizza etya obulamu bwo ekyusizza obulamu bwange bungi nnyo because Ebons yanjigiriza okolagana n'abantu nze nali ntya abantu nalina ensonyi nali mulalu naye nga nina ensonyi naye njigiriza okolagana n'abantu kutya like omuntu newajja mbeera free naye naye luli nga nziruka Alan nga wojjanga awo nenkulengera nga nziruka neneekweka kasisobola noyimirira mu bantu nga tekuli nti performance biki ku stage like okwogera nga sisobola either nga nkaaba oba nga nziruka naye enjigiriza okolagana n'abantu entambuza amawanga nze ennyonyi yange nasooka girinyira mu Ebons zo wadde abalala bantute nga mukyala Namakula atera okuntwala for holiday ne tugenda naye era nga Ebons abantu ensangi zino bagamba nnyo Evlyne abeera nnyo n'abayimbi ne batuuka ne ku extent yegamba nti Evlyne alabika ayagala abayimbi okitegeera awo okuli one soko tunyonyi relationship yo ki eriwo wakati wo ne Bobi Wine Bobi Wine yajjanga ewajjajja waffe eri ekasubi ng'ayina abamu baali mikwano gye kwaliko ba Amina Jala kwaliko n'abalala baliwo bambayita ba anko bange baali nga babeeranga waawo nga bamumusai kati Bobi Wine ng'ajjawo nnyo okulaba abo bakazinizi bange kati nga naffe tumubongako tumubuuzaako like kati nga Bobi Wine byakola mbyagala n'empisa z'ayina nzaagala in fact y'omu ba artist be neegomba empisa ze z'ayina nzegomba nnyo like nga mwegomba nnyo nga ate music we mwagala nnyo so awo wenava nembeera nga njagala nnyo Bobi Wine ate naye teyangoba like okuba nga nfuuka mukwano gwe kati up to now tuli family wakabera mu video za Bobi Wine meka like 5 yes sir ekikwagaza nnyo Bobi ekinjagaza nnyo Bobi Wine discipline ne respect gyawo abantu and ayagala nnyo abantu and teyeefaako yekka ayagala nnyo n'abantu ba wansi so ngate abantu abamu bwe batukanga waali kati Bobi Wine waali aba yeefaako yekka naye olaba muntu walumirirwa n'abantu abali obubi tasosola oba ali atya oba ali atya basically Bobi Wine alinga nze like me Namulondo ze sisosola njagala nnyo abantu oba ali bwati oba ali bwati buli omu engeri gyajjamu gye mutwala relationship yo ne Babi eri etya ne Babi nungi nnyo because kati Babi bamuyita mulamu wange kuba Bobi Wine mutwalanga muganda wange like ne Babi mutwalanga muganda wange ekitegeeza ebigambo ebyali bitambula nti mwali mweyagaddeko ne Bobi bikyamu sikiwuliranga nako nsoose kiwulira ku gwe ebigambo byatambula mukwano sikiwuliranga nako era yakyogera mukyamwa alabika ye yali ayagala okwegwanyiza omwami w'abandi tukulaba ensangi zino ebiseera ebisinga tulaba Rema postinga Evlyne Namulondo tulaba Evlyne Namulondo postinga Rema accounts nyingi eziguddwawo mu mannya ga Evlyne Namulondo nga kigambibwa nti ezo account zigenze nga zibba abavubuka nga balimbibwa okubanga jangu mpa sente enkutwale wa Rema mpa sente enkolation ne Rema tunyumize ku relationship yo ne Rema naki kyokola n'ezo accounts nyingi zetulaba banaye church accounts banange abanda wano lunaku olwaleero accounts ezo nfu nze simanyi naani akikola nawe kati 3 years ng'omuntu oyo ateekawo accounts ezo different accounts asaba abantu ebifaananyi nude pics yefuula manager wa Rema ebifaananyi ebyobwerere yefuula manager wa Rema abantu abakubira abagamba ayagala bayingiza mu Ebons banange sinza ayingiza abantu mu Ebons just nze ndi ku committee ya marketing kwe banteeka because I'm a marketeer
mu Ebonzi andi ekirala mukyala Namakula alina manager we ye Mwami Kayemba kwegamba okozesa accounts ki entuufu eyange eri Evlyne Namulondo ya Facebook yes sir ne ku Instagram era yeeyo yemu eyo gye nkozesa sir yeah okay so accounts enfu kikendedde oba kikyaliwo ate agendera ddala mu maaso naye nze kye namaze olaba buli lwembeera nga ndi musanyufu ng'accounts omuntu oyo ng'agitukisa I don't know why kubanga nalabako n'ebimu nga balina bye bataddeko musimanya ate njagala bba wa Rema kuga biwanvu naye nze mukwano wendi kuba sigenda ate manyi kyenjagala otandika ddi okolagana ne Rema Namakula sometimes back banga ddene since from ng'akyali mugagameero tunyumize entandika yamwe ey'omukwano entandikwa yaffe ey'omukwano bannange alani obuuza kati entandika yaffe ey'omukwano Rema ajjukira ye mukyala Namakula ow'olugave nange nzaalaani Semakula hero ow'olugave mutabaniwo ya ate kirala tujjamu manye dda Daddy hero alina oluganda kuba Rema eyeye ebitali bino byawano naye oluganda olwewala ya aminako oluganda kati tugenda okusisinkana ndowooza twali nga we meant to be tuli ba friends you meant to be ne Namakula kati tugenda okukwatagana ne Rema tubeera ba friends kakati ate muganda wange naye ayingirawo Mwami Musuuza naye ate mukyala mukwano gwange ate n'oli Mwami Musuuza muganda wange kakati awo oluganda olwo ba tosobola ddujjawo ya family kiki osinga okuyamba ku Rema Namakula kyasinga omuyamba ku mirimu gye gyakola kuba tukulaba nnyo wabeera woobeera no of course mba nina okubeerawo because muganda wange ate mwagala nnyo Rema Namakula muntu kikaaki gwe nga mukwano gwennyo Namakula muntu mulungi nnyo mukyala mukakamu mukyala muwulize mukyala ayagala abantu mukyala respecting abantu kyemumanyiiko kubanga lyembadde naye simufunangamu aganye abantu ewaka ya abagala nnyo gwali ozeeko nagamba takwagalayo nange nnoonya munoonye ntunyumyemukko ojja mufuna mu budde obutuufu oyinza oba omunoonya not right time ng'abeera alina byakwasaganya omanye ayagala nnyo famire ye kati goyinza oba essaawa gy'omunoonyezaamu ng'abeera na famire ye engeri gy'okolagana nnyo ne Rema Namakula Kenzo mukwano gwo sina mukwano gwange Kenzo muganda wange mwannyoko nze ndi anti w'abaana be wangi ndi senga w'abaana be kwegamba tulaba kapo z'abayimbi bbiri si kapo bbiri zokka waliyo neya lutaya family nayo family yange n'abalala olina bweyagala okwogera naye gwe beeyogerere sijja boogera ate babitusi waliwo eŋŋamba ezigambibwa nti olina abamu ku babitusi omuvubuka omugo oyagala clear up the air tumanye ensonga zino nange abantu balina ebigambo nze nange baŋŋamba oyagala nnyo abayimbi nange kati lwaliro nkufunye abantu bakakase ntoyagala bayimbi ekinjagaza ennyo nga sinagenda ku kya bitusi ngenda kigendako ekinjagaza ennyo abayimbi nti nange industry mwendi ninga muyimbi wadde ndi muzanyi ndi muzinyi andi olaba eno industry okwanguyira olina okwagala banno olina okwagaliza banno olina okwagala banno because bw'otabaagala industry eba tegenda kwanguyira okitegeera bw'otabaagaliza industry tegenda kwanguyira because bwe mba saagaliza ba artist bannange ani ananjagaliza bali abantu bafaani baffe era okunjagala bano bannange balina okuba nga bakola ki nga we bali mu industry tosobola kwemalirira era obeera olina okuba nga olina backup y'abanno kati nzira ku kya B2C bannange saagala ba B2C era tekuliko n'omu gwe njagala aba B2C baganda bange lwaki ensonga zino wammanga B2C baana balungi B2C baana bawulize B2C balina empisa B2C baagala abantu B2C baagaliza abantu nabo balinako characters ezimu eziringa eza mukyala Rema Namakula okitegeera eŋŋambo zaatambula kulimba lwa B2C lwe balina ne Rema Namakula wakirinamu nnyo omukono okola connection eyo eya B2C connection ne Rema Namakula okola gutujja how true is that
ekyo kintu olowooza si kirungi buuza mukyala Namakula oba bitusi. Njagala yes or no? Kyandibadde kirungi nnyo n'okibuuza Rema oba aba bitusi. Mu bigambo nga bitaano Muzeeyi Katende osobola mu describe ow'ekitiibwa Katende osobola mu describinga mu ngeri ki muntu kikaaki andi kikyakuyambye mu bulamu? Mwami Katende anyambye ebintu bingi nnyo anyambye ebintu bingi nnyo. Nze gwolaba nali sina passport nga simanyi nti n'omuntu abeera ne passport naye nanfunira passport. Nze banzijanjabira mu International Hospital. My family eri mu International Hospital because of Mr. Katende. Meetings z'abantu like ayisa abasajja Kabaka ku mikolo buli egibaayo nembaayo nange Namulondo waabwe ayisa abasajja abeera atudde wali nange nga ntudde wali nayimukako kona lumu neŋŋenda ne performing nga ayisa abasajja ali wali nange nga ndi wano kwegamba ekyekintu sandi kifunye mu bulamu bwange singa si mwami Katende. Ne mu America emirundi gye ŋŋenzeeyo ne London n'ensi endala ze sigenda mmenya sandi zigenzeemu singa si Mr. Katende okitegeera n'abantu okumanya n'amativi gonna ge ŋŋendako because mwami Katende yampa omukisa ogwo nambeera nga ndi mu Ebonizi. So owamwera oyinza ogenda Evlyne Namulondo la Bonita Bonita ya mwami Katende. Gamba no Evlyne Namulondo abeera ne Rema ow'Eboni okitegeera singa ndooza si Ebonizi so people sanga tebandintegedde. So mwami Katende Ivo oli muna byabufuzi? Nedda ssebo mukama wange. Omuntu yandowooza nti Eva oli mu Firebase? Ndi wa Firebase. Nina ebibiina bitaano. Oli mu Power? Nina ebibiina bitaano mbikumenyere. Nina Firebase, nina Big Talent, nina New Eagles, nina B2C Soja, nina Miss World Namakula. Yemisani? Miss World. Yani? Rema Namakula. Akombadde sikamanyi mama. Nkyamalayo mukwano. Wakangamba. Nina ne my princess Juliana Kanyomos. I like her so bangamba bola Juliana ogwa n'ekigo. Oh my God. Nyinza n'okuzirika nga simubuuzizzaako ng'oba tanzizeemu nga ndabye ku Juliana awo. Nzirikirawo. Kuba neegomba Juliana. Lwaki omwegomba? Mwagala nnyo embeera ze yeeyisaamu. Muntu mulamu tomuwulirako mu bigambo tomuwulirako mu ntalo kweka Juliana yeewa ekitiibwa. Era nange I want to be like Juliana. Era ku mulimu eyo neeyita Juliana. Tugende mpola kuba buli omu asigale mu leeni ye bwe tujja ennyo tujja kwekona. Omukulu Divorce ali ku kamera. Ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo. Kakati Eva, screen night yo tugenda kulaba ki? Screen night yange bane musuubira ebirungi bingi ngenda kukola nebyesikolangako mu bulamu bwange because olunaku lugenda kubanga it is my day. Egenda banga my day. Okitegeera. So abantu basuubira ebintu bingi. Abayimbi bagenda beera bangi nnyo ate okimanyi nze ndi mukwano gw'abayimbi. Andi mbaagala nnyo nabo nkimanyi banjagala nnyo tebandisappointingangako. N'omwana we anaazannya ku luno? Mutabani wange ebyo ebintu sibimwagalamu mukwano. Naye nga yabyagala? Era sibimukkiriza. Sisobola bimuganya. Sibyagala abikole. Kubanga ki? Njagala abeere looya. Kuba nange maama we nali njagala kusoma kubeera looya. Naye ng'ebidongo ye tebiŋŋanya. Savage track, Alan Cruz, wamu ne Evlyne, ebigambo ebisemba kale. Ebigambo ebisembayo, abalabi ba Ebonizi mbaagala nnyo. Mwebale kwagala baganda baffe bonna abayimbi, mwebale kwagala bannakatemba. Mwebale nakwagala Ebonizi. Nange mwebale kwagala Ebonizi. Andi mwebale nange kunjagala singa si mmwe, singa siriiwo neyanza nnyo obuwagizi bwammwe. Nga mulaba OMG ne mulaba Nancy Evlyne Nzaani. Naye mbakoowoola nga lumu August. Ku Theatre La Bonita egenda kubeera ssaaweegi emu yennyini. Ngenda beera n'omwami gwe bayita Moses Kalule naye ndooza mumumanyi azannya nga Haji. Tugenda beera naye ssebo. Ani yakoza enviiri ne makeup bane ng'owoomye nnyo? Enviiri Lucky Masha. Gundi enkozeeko Faith. Ayi tatujja tulaye ku mukono. Tatulinnya lya mwana. Hero. Ye mutabani wo? Yes, sir. Hero Semakula. Taata we Semakula.
Mukwano ebyataatawe mbadde saagala nnyo ate obigendeko nnyo mwesonyiwe. Allen Cruz Miss Handsome Celebrity Track. Evlyne mwebale nnyo mwenna abali ku labonito olunaku olwaleero. Evlyne Namulondo ndowooza omutegeddeko akatono nange obaka njagala obutwala ow'ekitiibwa Katende nti Celebrity Track tubadde naffe mukama waffe tulabe mukko tugende yuko oba mu America eyo tufilme. Tugenda kufilminga ba Ebonies nga tugenda genda nga bannamawulire ba Ebonies tugende tufilminga tukomewo tubirage eggwanga. And in September tugenda Dubai. Okay. After Dubai, Freedom City Chabike. Okay. So bannanga abatulaba abali kuzala bonita Allen Cruz ne divorce tetuliwo ebbanga ligenda kuba tuno tugenda genda Dubai ne Ebonies tugende London so kigenda kuba ne mu America so tugenda kuba tuliwo tunakomawo tugenda ku Style Club ku Freedom City Chabikireyo. Allen Cruz Miss Handsome Evlyne divorce Spring night out, double trouble. Don't miss. 1st August. Love you. Celebrity Track. Subscribe.